Uganda at large nga bulijjo mu mikwesese emimunde n'emiwogo jo munnange tukirya kinnawadda era vakkedo yadde yaggwako naye tumuyigga wonna bwe tumusanze era ne tufunayo ekimu ne tusobola okubeera nga tugattawo. Naye nga sinaba kubeera nga neeyongerayo kansooke nkuba omulanga mwe mwenna abawulira oba abawuliriza emboozi zino wano ku Uganda at large muyambeeko Uganda at large ng'omukutu. Kwata katono k'olina oyambeko. Yambako kubanga saagala kuwangulwa. Nze omu ku bantu abatayagala kuwangulwa. Saagala kuleka mulabi kubeera nga afuna essanyu mu mutima nti oyo tetwamuzikiza. Kyevu nsobola lwaki olaba nti mpaayo obudde nsobole okubeera nga era nemezaamu kati yambako ku Uganda at large. Akatono konna k'osobodde tusobole okubeera nga tutambula era kiribedda mese ya mutala tujja tutuuka ekiseera olabe nga ate omukutu gwaffe gukoze eki guzzeewo nga bazeemu okubeera nga gusobola okweyimirizaawo bagutaddeko obulango n'ebirala kuba kikulu nnyo kubanga buli kintu kyonna kitambulira ku ssente. Kati yambako ku Uganda at large weebale nnyo. Naye muganda wange mu kulya emiwogo n'emimonde ne vakkedo tubadde nga tujja twogera ekintu ebimu ku bintu bye tubadde nga tujja twogerako wano kwe kubeera nti nno bannayuganda bakwatiddwa nnyo obujega era waliwo abantu abajja okubeera nga batukwata obujega ate nga bakyatukwata obujega era bwe badde eri basekera mu kikonde bagamba wabula tetulaba nga bajega nga bano ate bo bajega. Ekituufu kyo tumaze okupuruvinga nti tuli bajega kubanga buli kye baleeta tukikkiriza. Kakati ku guno omulundi waliwo ekintu Otafiire, minisita Otafiire y'omu ku abo abaalwana naye nga alabika enjogera yakyuka era nga ebintu ebimu alaga tajja kubikkiriza. Tubadde nga tujja twogera ku kintu ekyokubeera nti nno waliwo olukwe, waliwo pulaani. Bino twabyogera nga jjukira nti Muhoozi yasooka n'awaanawaana kati minisita essaawa eno wa justice Norbert Mao n'amuwaanawaana nti yamwegombanga nnyo nga legal president wali e Makerere era zaamugoberera nnyo naye ate era nenkunyonyola nenkugamba nti Mao y'omu ku abo be balaba oba General Museveni baalabanga baasobola okukozesa okusobola okubeera nga bakwatirira Muhoozi asobole okutuula ku ntebe nti singa Mao abeerawo wali ebbali kitegeeza Muhoozi asobola okubeera nga yeebuuza njogera eki entiyogera bwoti n'atandika. Kati kino okukikola bakimanyi bulungi nnyo nti bannayuganda tebasobola kulonda Muhoozi ng'era bwe kiri ku Museveni nti akalulu balina kakwata bukwasi ne bakakwatamu ne bwe bijja nti kwalaali nedda bwe tuli wali nedda tebakulya ssente. Kakati okusangulawo ekyo Museveni kyazaabonaabona nakyo nga yeerimbika mu demokurasiya kitegeeza babeera balina okubeera nga balina engeri gye bakikyusakyusaamu. Kati Norbert Mao abadde nga ajja ayogera ku nkyukakyuka ze bagenda okukola mu constitution nti zigenda kunyiga abantu abamu naye it's the way to go okusobola okufuna peaceful transition of power obuyinza okukyuka mu mirembe. Minisita Mao kati eyo plan ya mu maaso eyo kyobula nga Museveni yamugamba nze sibikugambangako wano nti tugenda kukyusa nze mbeeko wano. Museveni ye asuubira kubeera nti nno oba oli awo ajja kuba takyategeera bulungi olw'obukadde oba ki then awo alyoka ate entebe obanga akakasiza nti kati Muhoozi amaze okubeera ng'afunze amagye gonna buli kimu. Bino tubyogera kati ng'omusezi agula essowaani kubanga bwe kiri era gye tulaga. Kakati nga basuubira okuba nti nno paalamenti ekyo twakikoonako mubadde nga mujja mukimanyi ezimu ku pulaani za Norbert Mao ezaamuweesaawo okubeera Minister of Justice nga bakola ennongoosereza nti baleete ekiteeso nti kati paalamenti yeeronda pulezidenti ffeeno obuyinza babutuggyeko ng'abantu babutuggyeko kino
Minisita Otafiire bw'atyo alabudde nti ka guruupu k'abantu abo akeekobanye n'Abaakabano okubeera nti baagala okukyusa okutigaatiga constitution olwo baggyeko bannayuganda eddembe lyabwe ery'okulonda pulezidenti, ekyo kikafuuwe. Naye bannayuganda, lwaki tukkiriza okubeera nga tukwatibwa obujega? Bannayuganda, lwaki tukkiriza okubeera nga tukwatibwa obujega? Sajja batukutte nnyo obujega, naye naffe twayitirira okubeera abajega. Twayitirira okukkiriza, tuyinza oba tetuli bajega kale, munsonyiwe, naye twayitirira okukkiriza okuyisibwa ng'abajega. Kati ekintu ng'ekyo, muganda wange, okirabira ddala nti omuntu abeeranga kwegamba akusanze nga olya emmere n'akojoba mu sowaani yo, ate naawe n'omutunuulira nga tolina kyakukola, n'okoza n'olya, bwe kifaanaganako nti bannayuganda balina okuyimukirawo. Bannayuganda baba balina okuyimukirawo, kubanga okukuba kuzannyira kwegamba ku bwongo okusembayo, okujooga okukola ki, okusemberayo ddala, nti oli akulaga nti yeeyagaliza, takuwadde yadde n'akakisa nti yajja n'akuwamba n'akutwalako buli kimu. Naye nga weebuuze nti omuntu bw'abeera munnansi, nga munnansi, lwaki ddala abeera akola ebintu ebyo? Ebyo biragira ddala nti abantu bano si bannansi, si bannayuganda. Ebyo bwe bukakafu bwe tuyinza okubawa nti lino eggwanga lyawambibwa abantu abatali bannayuganda. Kubanga lwaki wali badde okola ekintu ng'ekyo? Kakati munnange, Internal Affairs Minister Major General Retired Kahinda Otafiire bw'atyo alabudde ka guruupu ako ak'abantu abeefuula abagezi abatawabulwa, kwegamba bo balowooza be bagezi, olwo nga balina pulaani ekola enkyukakyuka oba ennongoosereza mu constitution eya Republic of Uganda, balemese bannansi ba citizens okubeera nga balonda president, nti buli munnayuganda yenna awezeza emyaka egyo 18 constitution ekirambika nti alina okubeera nga alonda, ddembe ly'okulonda president, kye bayita adult suffrage. Agamba nti bano bazanya n'akwagala, tekigenda kubaawo. Otafiire atuuse n'okugamba nti paka ekyo agenda kiwakanya paka ng'asiza omukka okusembayo, kitegeeza nti paka mu ntaana. Kikitegeeza kati bannayuganda nti abasajja ng'Otafiire babadde nga bajja boogera emabega eyo yonna nga nyamba buliriza nga tanafuuka abako Internal Affairs Minister, babadde nga bajja boogera, naye nti naffe twetaaga okubeera nga ate era tubawa kye bayita backup, nabo basobole okubeera nga baddamu amaanyi, nga bw'olaba nti Gen Museveni yajja n'alaga nti nno abaakinga Anita Among ku kyenguzi, era n'ajja n'abuukula n'agamba nze nina backup ya pulezidenti. Naffe bannayuganda tulina okubeera nga amaloboozi nga gano, abantu nga bano tubabaakinga nti oba oli awo nabo bali abaabalonda bategeere nti abantu bano okubakwatako kiyinza okubeera ekizibu, kubanga kati bino okusinziira ku mbeera eriwo mu Uganda mukimanyi bulungi nnyo, bino Otafiire bimuteeka mu buzibu obw'amaanyi, kubanga bano abasajja kasi oyogera ekintu ekiri contrary ku ebyo bye balowooza, ekiddako mubeera mukimanyi.
ekiddako mubeera mukimanyi. Nkola ya Siroganga. Otafiire yagambye nti ye munnange ebyokutiga constitution okola constitutional amendments tabiriimu era abiwakanyiza ddala ne seekuwakanya yenna okugyamu adult suffrage ekyo takikkiririzaamu ekyokugyamu bannayuganda okubeera nga beerondera pulezidenti waabwe ekyo takikkiririzaamu nti obuyinza obw'okulonda pulezidenti babuwe buguruupu bw'abantu abatono ab'ebibiina oba abakulu b'ebibiina. N'agamba nedda ekyo tekigenda kubeerawo oba babuwe paalamenti nti paalamenti yebeera eronda. N'agamba ekyo tekigenda kubaawo kubanga tebasobola newankubadde nti abantu babalonda okugenda okubeera nga babakiikirira naye ate tebasobola kubeera nga eddembe lyabwe eryo baali bakwasa nti amugende mutulondere ne pulezidenti bwe bujega abasajja bwe baagala okubeera nga batukwata. Eno emboozi si mpya nkadde naye nga General Sejjusa bwe yatubuulira ku bya Muhoozi project mujjukira 2013 eyo n'akyogerako ne bakyegaana ne bakola batya paka Muhoozi bwe yajja n'agamba a blessing in disguise ate kugamba ng'alinga agamba nti yalyoka n'akyogerako kuba kati ndaba kankigezeeko okwekaza kakati constitution nga tukimanyi nti bo bennyini nga bamaze okubeera nga bava mu nsiko be baatuula ne bakola eno constitution ey'Olukumi-1995. Bannayuganda abamu mikwano gyange be mba njogera nabo bangamba nti y'ekikwangala kubanga bo bennyini bakakasiza nti yakikwangala mu kaseera baagala bagisokoole nti eri awo ekyusiddwa emirundi mingi nnyo nti bo bennyini ne kye bakanyaako ne bateekawo constitution eyaabwe twakizuula nti bagiteekawo ate kujja nga bagisokoola kubanga kitegeeza nti baalekawo emiwaatwa mingi nnyo egibaleetedde okubeera nga bagisokoola. Bwe bujege obwo bwe batukwata nga bannayuganda naffe ne tukkiriza era nga abamu ku ba experts abatunuulizi b'ebyobufuzi abakugu bagamba nti ebimu oba egimu ku miziziko egyateekebwa mu constitution eno okusobola okubeera nga gitaasa eggwanga lino okubeera nga ligwa mu mikono egy'obwannakyemalira mu busambattuku oba okudda mu nnaku ziri enzibu ennyo enzirugavu ez'akasambattuku zibatera okwogerako nti gyonna baagijjamu ate bano abasajja bo bamalirivu kubanga bo bakimanyi bulungi nnyo era boogera ne ku genocide nti gwe okwata ku gavumenti ya Rwanda Kagame neewano eya wano oba onoonya genocide lwaki gwe olowooza ku genocide nti gwe oli wa kitalo nnyo lwaki gwe amangu ago olowooza ku genocide nti genocide oba onoonya genocide nti abantu bagenda kukwata amajambiya beeteme olw'okubanga abantu bakuwakanyiza oba babawakanyiza kutiisatiisa kitegeeza nti bo okudda mu lutalo beetegefu okubeera nga bakikola yensonga lwaki okiraba nti babeera batiisa abantu nti mmwe munoonye ekyo temumanyi we playing with the fire okitegeera temuzanyisa muliro kubanga bo beetegefu okubeera nga eggwanga baliiza mu lutalo wakiri okufa okulemererwa wakiri nyonoona mu mbeera efaanaganako bwetyo naye ng'eno bwe bajja ne beerimbika mu bigambo nga patriotism tebalina mwoyo wa ggwanga nnyo era ne General Museveni juzi ng'ayogera ku Muhoozi agamba nti abaana b'abawala bonna
bagenda mu farming nabo bonna balimi okuleka muhoozi mbu ye omutima gw'okwagala eggwanga mbu gwamutwala nakweyagaliza oba kubanga omuntu ayagaliza eggwanga abeera teyeeyagaliza ye nga ye nti yaba afunamu abeera ayagaliza eggwanga kitegeeza ne bannayuganda bonna abalala ne bannayuganda bw'aba ayogera aba ayogera ku bannayuganda so si kwogera ku bannayuganda naye nga ye munnayuganda alimu nti n'abalala nga buli bwanajja n'atugamba nti ye famire ye egaggawadde yonna kati era Museveni atutegeeza nti famire ye kati bagaggawadde bo naye kati ne bannayuganda ayagala bagaggawale kwegamba ndozo okiraba myaka 40 nti kati bo bamaze okulya bagaggawadde kati nammwe kale bannayuganda babuliriza era ne bakuba engalo ne bakuba n'obuluulu mu 2017 eyali Igara West MP essaawa eno nga ye local government minister Rafael Magezi yajja nga bamaze okubeera nga bamutegeka bulungi nnyo nti aleete ekiteeso ekyennongoosereza bajje egirimiti ekkomo ku myaka mu constitution era ebyali mu parliament mu kiseera ekyo togikwatako mwabiraba eŋŋumi yayaka biseera Bobi Wine yali yakagenda mu parliament eŋŋumi neekola ki neyaka ababaka nga bagamba nedde ne bannayuganda era bo baatuula butuuzi ne batunula butunuzi ebiri mu parliament ne banyumirwa bunyumirwa ne batuuka n'okubeera nga babiteeka ku mutimbagano ne bateekamu amaloboozi ga wrestling bo bannayuganda baatuula butuuzi ne batunula bati ngeri bajja ekkomo ku myaka Kadaga bamutadde ku nninga mu kiseera ekyo amawulire gaafuluma Kadaga aludde okuyisa ekiteeso batudde mu meeting Rafael Magezi ali wali amulumiriza tayita kiteeso mbu omukulu n'ava mu ntebe n'amugamba nti iyo gituulemu nga talina kyakukola era bwe yajja n'akola kinaayita ekiteeso era nga kirina okuyita ababaka baffe aba NRM abangi ennyo mu palamenti olwo omulimu gwabwe ne gukola ki ne gutandika okubeera nti ekiteeso kyali kirina okubeera nga kiyita bakibuule baaliwo nnyo mu kiseera ekyo era nga n'abamu bajja ne zipisito mu palamenti mujjukira ebiseera nga bakibuula abadde ne pisito alina pisito bwatu yagiyisaawo neetambulamu nebulaabula bwetyo kukakana nga tebagimusanze nayo kati embeera efaanaganako bwetyo ey'obunkenke ey'okutukwata obujega nti palamenti eri eŋŋumi eyaka zaake Katumba Wamala yabba eŋŋumi mwagiraba ku mutwe ne bannayuganda baali eno nga bo banyumirwa bunyumirwa biri mu palamenti banyumirwa babasoma amawulire social media ekutta akati olwo tebasobola kuvaayo bo kuyimuka kugamba nti nedda tuganye omusajja n'asooka ayungula amagye mamba ne zitambula buli wamu ng'alina okubeera nga bakwata ku egirimiti bagijjewo asobola okweyongezaayo emyaka jukira yeezizza obuto ate emyaka gituuse maiko tosobola okwezza obuto era nekiddayo nowezza obuto era kugamba emyaka gibanga rubber band ginaanuuka wezza obuto neginaanuuka negiddayo wezza obuto neginaanuuka negiddayo jukira eno feesi enkanyanya zongera kulaga twalina gw'olimba n'abazzukulu bo kati batuuse okubeera nga bawasa batabani bo bazzukuza banno be wabeera nabo be wasoma nabo tubalaba bafa ebirwadde bakadde bazibu gwekyawoza sinnaba bagenze mu kaseera waliwo ekiseera bwe baatuuke ne bagenda okubeera nga banoonya birth certificate n'ebyo nabyo byali awo noga bannange naye jjukira nti twali tumaze okubeera nti ate tujjako ekkomo era ku bisanja kyekyasooka
bajja bwekoma ku bisanja olwo n'abeera nga yeesimbawo bw'ayagalidde olwo tuba tutegeza kya myaka emyaka 75 awo tuba tumusiibula bannayuganda ne bagumira awo nedda mumuleke batukwata obujega n'olwo era olwo tukwata bujega mumuleke ate emyaka 75 bwe batuuka ku 75 nakyo ne bakijjawo kakati essaawa eno bwe muli playing with the fire muzanya namuki na muliro munange emyaka 75 gijiddwawo bannayuganda batunula butunuzi bajjeko ebisanja ekoma ku bisanja bannayuganda batunula babuuza mumuleke emyaka 75 gituuse agiwezezza nga yagiyisa nadda era ne bagijjawo kati ne basigaza kimu mukama alimutwala era mukama alimukola ki alimutwala naye nga mmwe musigazza ki ebiwundu bye mugenda okusigaza kati olwo bannayuganda abakubi b'enduulu olwo bamaze okujja ekkomo ku myaka ebisanja babijjawo dda ntulinde emyaka 75 kale tugenda musiibulira awo ekyo nakyo ne kiyita nga bakikubye olwo ne babategeeza nti kituyingiddemu munnange ye life presidency nti kakati Museveni ayolekedde kufuga paka kukola ki paka kufa kufiira mu buyinza kiba kitegeeza nti tosuubira kuba nti ne mutabani gwe wanaabazze nti ebyo anaabikwatako nti nedda katuddeyo ku bisanja bibiri nedda kubanga naye akati nelinga liri emisinde gyalire mugimanyi bulungi nnyo nti oli akutta akati bw'atuuka n'akawa munne n'oli n'akawa munne kati ne muhoozi naye alina gw'alina okukawa mulayini mwali ebyo bannayuganda kwegamba balabuka bulabusi babakwata obujega bali awo bannange kati abalyako akatonotono awo bo be babeera bawujja omunyama nga olaba boogera bafale ku kirunda n'abalala kakati kino Museveni jjukira nti atukalakaza okuviira ddala mu 1986 era mu kaseera ako bwe yajja yayogera ekigambo kwegamba mu kaseera ako oba oli awo naye vision oba yali emulimbi mu kaseera ako ng'atamanyi biki bijja mu maaso oba yali yeekaza bwekaza kwegamba kubeera nti atuwudiisa tumwesige nnyo n'atukakasa nti obuzibu bwa Africa be bakulembeze abeeremeza mu buyinza they overstay in power ye problem ya Africa naye munnange omusajja we twogerera essaawa eno azze atukwata obujega era ekisanja kino bwe kinaggweerako kitegeeza nti 2026 emyaka 40 gijja kuba gimaze okubeera nga gikola ki gikoonoka ate nga akulaga yamaze dda okubeera nga amulisa nti eggwanga lino liyinza okugamba nti erifumbekeddemu obwavu newankubadde babawaanira eggwanga Uganda nti eri swi ekonomi eri swi biki naye kati ne minisita Kasaija sisuubira nti asobola okuddamu byogera jene Museveni kati yamwogerera nti Uganda kakati yeetuuse mu middle income status ekoze biki nti buli kimu ageza okulaba nti akipaatiikawo okulaga nti akoze naye ng'ekituufu kiri nti Uganda gugirabe nga failed state kubanga obuli bw'enguzi okubba sente za gavumenti nti n'ebyobugagga bye tulina nakugamba eby'omu ttaka tetubiinaako kumanya kwonna amayitire gaabyo tebiriko accountability kitegeeza bitwalibwa butwalibwa gye bitwalibwa yonna Mukama Katonda yakola ki yamanyi Museveni ayogera ku colonialism neocolonialism n'ebirala naye ng'ekituufu kiri nti ayogera ku slave trade slavery naye ng'ekituufu kiri nti ebyo byonna ze characteristics zoyinza okubeera ng'okozesa okunnyonnyola omulembe gwe guno bannayuganda bafuuliddwa abaddu bannayuganda bafugiddwa ng'abaddu ate era batufuga nga abafuzi b'amatwale kubanga kati bo ebigendererwa bye birala nnyo ate era nga bwe twabitegeera puroguramu zaabwe ezabaleeta bajjira ku ki bwe babeera baabyogera mu biseera biri abaabyogera baalinga abalimba
ngera bannayuganda bagamba ate kati mwakimulimba beyani abagaye biriwe ebyo musajja nga mulungi nnyo essaawa ya kakati bwe bibanga biri bye baayogera nakati bikyaliwo nga obubonero bweraga bwerazi bweyongera kweraga bwerazi kumulisa nakussa kiba kitegeeza nti byali bituufu ennyo 100 ku 100. Era bannayuganda bwe mubanga temusobola kubeera nga mutegeera ebintu ebyo oba nga mureflectinga ku ebyo ebyayogerwa wano Paul Muwanga omugenzi yagamba nti mukyakyansiza nnyo ne mutinkiza nnyo Museveni naye oyo bw'aliviira kuba pulezidenti mu myaka 50 ye yamuwa emyaka 50 ng'afuga Uganda ejja kuba terina keesigazza byonna bye yasangawo ali baabitunze nga byonna babyeze babitutte. Paul Muwanga yakyogera essaawa ya kakati toyinza kugamba nti musajja yalimba yayogera amazima kati otafiire jjukira nti y'omu ku abo baalwana former bush war fighter era nga yali mujje lye bayitanga National Resistance Army NRA. Museveni gye yatusuubiza yeekiyeekera nti bwe twava mu kalulu ka 2021 ng'amaze okulaba ebimpiga gye bitambula abavubuka bamuvuddemu n'agamba kati ngenda kukola ngeri y'eki NRA ngeri yakiyeekera ebikolo bye bakola nga bayeekera mu bimanyi era drone ne zitanga okubeera nga zisomba abaana tubadde nga tujja tubyogera naye tubajjukiza mu bujjukiza just kwegamba musobole okubeera nga mujjukira balimi kuba nga babakwata obujigo naye kati omuntu babeera bamulimbye akkiri mufeera akufize kati wabawo omuntu akulabula wali akuttira ku liiso bw'ati togeza naye nga gwogamba kaakano nkalabye kanteeke wano ssente ogera oteekawo nababikula nga tewali bannange bannayuganda bye bafaanagana bwe batyo. Kakati abalwanyi mu kiseera ekyo era nga bwe bajja beewaana nti twalwana nga baali bonna basaavinga mukama waabwe Yoweri Kaguta Museveni n'ebigendererwa bye bye bataategeererawa abamu kubanga obubonero bujja bweraga nga bamwawukanako bwe batyo munnange kye baali balwanira ekiseera ekyo kiba kitegeeza nti kakati emyaka 40 nga tukyali mu kintu ekyo nti gweosobola okuwagira ekintu naye okukisangulawo nti muyige bannayuganda mwawagira Museveni mu nsiko najja n'alwana ng'abalimbye nti anunula ggwanga kati essaawa eno mulina kulinunula ate kulijja mikono gye kubanga bye yajja okulwanirira ate byakoze n'okusukkawo emyaka 40 so nga bajjajja baffe oba baganda baffe oba naffe bennyini abaamuyambako twali tumanyi kyetukola kye kituufu era nga toyogera ku Museveni kiseera ekyo ate abamu ku bbo essaawa eno bamuwanda lulusu bagamba omusajja yalimba. Kakati bangi nnyo ku bbo abalwana naye mu nsiko baze bamwawukanako mu ndowooza ne mu bikolwa era tebali makambugu era omuntu yenna avaayo okwogera nga alaga nti kakati ye muganda wange byayogera birabika nga bivudde ku mugendo gwa pulaani eyakabano kiba kitegeeza nti aba ayolekedde akaseera akazibu ennyo oba oliawo n'obulamu bwe okubeera nga bubeera mu matigga. Bawano mu Uganda tulabye ku bebakuba amasasi ababadde nga bajja boogera era omuntu wabayo n'ayogera ng'otafiire otandika okweraliikirira n'ogamba muganda wange famire ye nga eyinza okuba nga eri mu buzibu essaawa eno. Kati munnange Museveni abatamanyi nti eggwanga lino lyamala emyaka 5 nga liri mu lutalo nti mwe mwogera ku kubeera nti emirembe kati ng'ogwamiri gwaza Uganda emabega ogoba abayindi byebirala naye eggwanga oliteeka mu lutalo emyaka 5 ekisooka
abantu baafa abali mu bukadde obubiri ate batugamba nti abakunuukiriza akakadde abo tebaafa ku mulembe gwa Amin ate newankubadde bamuyita Kijambiya naye abantu baafa bangi nnyo. Uganda yadde emabega okuva Museveni bwe yayingira mu nsiko paka kati. Jjukira nti Museveni kaali kalulu 1998 akaali kategekeddwa era naye y'omu ku abo abeetaba mu kalulu ako mu kiseera ekyo ye yali Katumba Oye bwe nga tumugeraageranya kubanga omugenzi Paul Kanga Semwogerere Apollo Milton Obote bo already baali ba senior n'abalala naye nga bamaze okubeera nga balangira Obote ng'omuwanguzi Museveni mu kalulu mwennyini mwe yasinzira n'alangira nti singa akalulu bakabba agenda kugenda mu nsiko era yaawo yasinzira n'agenda mu nsiko. Kitegeeza yali alwanyisa gavumenti eyali olondeddwa abantu. Yali alwanyisa gavumenti eyali olondeddwa abantu omusango gwennyini ng'era bwe bakigezaako kibatiisa essaawa eno. Naye ate ebbeera kye baakola tibbe essaawa eno bakulaga nti gavumenti erondeddwa abantu naye gavumenti erondeddwa abantu already yava mu ki yava mu kubeera nti nayo yamenya amateeka n'erwanyisa gavumenti eyali erondeddwa abantu ne bateeka eggwanga mu lutalo. Omusango gwennyini ne bajja kati mbw ate kati ne beefuula abalongoofu bwe banunudde eggwanga ne batandika okukola emivuyo gyonna nga benkunyonyodde waggulu awo n'okutuusa kati we tuli essaawa eno ng'olaba nti Najjolo Museveni bw'aba ayogera mu sipiiki ye olaba nti byayogera biba tebigatta kubanga takyalinawo kipya kyayinza kusuubiza oba byayinza kulaga nti nno kakati eggwanga likulaakulanye lituuse wano kubanga gwe bw'onoogenda mu Bannayuganda majority kubanga kati bantu bwe babba ssente ne babaako bye bakola ne bazimba ebizimbe ne bakola batya zi hotelu zinga bwazoogerako tekiriza nti Bannayuganda bagaggawadde. Nti Bannayuganda balina kubeera nga nabo ku ground bagagga balinawo ku ssente. Olwo ne tulaba abagagga abasukkulumye nga boolaba nti abantu oba obulamu bw'ensi bulinga engalo zino butundira engalo zo ettaano zonna tezikola kitezenkanankana. Ne kati awo kitegeeza nti buli muntu yenna aba alya ku ntuuyo ze era nga afuna aganyulwa mu ntuuyo ze ekitaliiwo mu Uganda. Nti gwe okufuna ssente bikusobedde olina kusisinkana Museveni ne babakuba ebifaananyi nti omugagga yenna okugwa wano alina okudduka bamutaase era abagagga balina okubeera nga bamuwagira okubeera mu buyinza. Abagagga nti gwe bw'onoolema okumuwagira kitegeeza lwe lugendo lwo. Tola nga abagagga babeera ku bunkenke bwe batyo balina okubeera nga bamuwagira. Kati mu mbeera efaanaganako bwetyo okusinziira ku Otafiire ono jjukira nti byayogera ebyokuba nti kikafuuwe okukkiriza okubeera nga palamenti oba ebibiina bye bironda abakulembeze b'ebibiina nti be balonda pulezidenti agamba ekyo kikafuuwe kubanga y'omu ku abo abaaliwo yali memba owa Constituent Assembly CA. Eno nno ya draftinga constitution gye twogerako Bannayuganda gye bayita ekikwangala y'Olukumi era ye agamba nti abaakola constitution eno tebaali basiru okubeera nga baakiremerako ekya adult suffrage ekyokubeera nti nno constitution ewa oba ekirambika nti buli Munnayuganda awezezza emyaka 18 alina eddembe oba waddembe aweebwa omukisa okubeera nga yeetaba mu kulonda pulezidenti. Nti olwo asooke alangirirwe ng'omuwanguzi nga Bannayuganda be bamulonze era bw'atyo Tafiire n'ayongera okubeera nga akiremerako nti ddembe ly'abannansi okubeera nga beerondera abakulembeze
era ddembe lyabwe ery'obwebange eritasobola kubeera nga libaggyibwako nga bannaffe bano abeefuula abagezi mu kutukwata obujega kye bagezaako kubeera nga bakola nga bwe baatukwata obujega ku term limits okugyayo ebisanja age limit okugya b'ekkumu ku myaka. Bannayuganda nga tuba tunuulira ffe tuli awo bwe tutyo, tuli awo tukulembeza mbuto zaffe okusinga okubeera nga tuba n'omwoyo ogwagala eggwanga, so nga te bannaffe bali baate ogwo omwoyo bwe bagwewa bwe batulaga nti be balina omwoyo gw'eggwanga, omwoyo gw'eggwanga be bagulina. Era General Museveni ekyabeera akyogerako nnyo omwoyo gw'eggwanga Uganda n'ogwa Africa, era kati nti essaawa eno amaze okubeera ng'ekyakipaasinga ku mutabani we Muhoozi, tikakati essaawa eno ye patriot akyasinze endowooza mu Uganda, ayagala nnyo eggwanga lye mu kweyagaliza, era bannayuganda bakuba engalo. Kakati bw'atyo Otafiire naawa amagezi abo bonna abagezaako kubeera nga baleeta endowooza eno ey'okutiginya constitution ne bakola enkyukakyuka, beebuuze ku abo abaagikola, era n'abagamba nti newankubadde nga endowooza yammwe njiwa ekitiibwa, naye njagala okubabuulira nti mulina okubeera nga mumanya nti omugaso ogwa adult suffrage, omugaso ogw'abannansi abawezezza emyaka egyo egirambikiddwa okuba nti balina okubeera nga beerondera abakulembeze baabwe mukulu nnyo, era nze sigenda kuva ku ndowooza eyo paka nga nzisiza omukka ogw'enkomerero. Twalwanirira ddembe, democracy, era eddembe ery'okwerondera omukulembeze. Era ku nsonga eno mpulidde amaloboozi mu palamenti nga bagamba nti pulezidenti alina kulondebwa bibiina. Kati bali omwo mu palamenti batudde bano be baliko basaaga, tojja tuteeka ekiseera nga ffe abalonda pulezidenti kubanga bo bafa kulya. Era bagamba nti endowooza yammwe njiwa ekitiibwa, naye sisobola kubeera nga ngaba n'endowooza eyo nammwe, era mugambe bakolegi bammwe abatembeeta endowooza eno nti balina munnange okubeera nga beetoowaza, babeera beetoowaze ekimala okubeera nga bategeera lwaki abamu ku ffe abaabaga constitution eyogerwako ya 1995 twakiteekamu era twakikkaanyaako nti pulezidenti alina kubeera nga alondebwa abantu, so si bantu bokka, wabula nga abantu abo baweerera ddala ebitundu 51 ku buli 100 ku bungi bw'abantu obuli mu Uganda. So si just nti alondeddwa bulonde bw'abantu nga bwe kiri ennaku zino nti gwe just kubawudiisa buwudiisa awo ne bagira obululu ne babugiraagira bati bo ne beerangira nti awangulire ku bitundu bwe biti, awangulire ku bitundu bwe biti. Kakati amuddirira ono ali mu 3 ebyo bannayuganda bye tulimu baatuse badde akatambala ku maaso nti n'okulonda obulunzi nti democracy gwe twogerako alambikibwa mu kalulu kali mu constitution ssemateeka 1995 tabangawo wane Uganda nti just kugezaako kuteekawo kiguumaaza, naye nti kakati ba respecting constitution kya mutuufu kiri bwe kiti ebivudde mu kalulu bino nga bwe biri. Tutulaba nga okutegeka akalulu tekibatiisa, naye kati baako otegeka obululu baagala wali mu palamenti bakizingire wali eyo palamenti. Njagala okubabuulira kozi Museveni agamba nti you are playing with the fire, naye Otafiire bwatu n'abategeeza nti tetwali basiru, naffe tetwali basiru okubeera nti twakiteeka oba kyabagibwa mu constitution nti ebitundu 51 ku buli 100 bye birina okutunuulirwa nga bannayuganda bonna balonze okusinziira ku population eronda obungi bw'abantu obulonda, nti kati oyo gwe babeera basazeewo nti afunye ebitundu 5 oba bitakka wansi wa 5 ku buli 100
okubeera nti alangirirwa okubeera president tetwali basiru. Kakati lwaki munnammwe temubeera beetoowaza ekimala okusobola okubeera nga mujja mutwebuuzeeko? Lwaki twakola ekintu kino ekyekisiru nga bwe mukiraba? Kuba kati temugezaako kutegeeza nti ffe twakola ekintu ekyekisiru. Kati mwali badde mujja ne mutwebuuzaako ti lwaki mwakola ekintu ekyo ekyekisiru bwe kityo? Nabagamba nti baganda bange nze kwe kuwabula kwange kwe mbawadde, era ye ndowooza yange, era yegenda okusigala nga ye ndowooza yange paka nga nnyingidde entaana. Otafiire subira abasajja tebamugamba gy'oyagala entaana kale giyingire. Wabaddewo ebyogerebwa nti Museveni nga bw'agenda akola muganda wange kiyinza obutamubeerera kyangu kubeera nti acyanga ebintu nga babadde nga abicyanga, era enjogera eno oba okwogera ku nsonga ey'okubeera nti nno president abeera alondebwa ba MP, ekyo nno kyasiikuula abantu emmeeme. Ba MP bangi ne bavayo ne bakiwakanya era okukakkana bwe batyo nga bamaze okubeera nga balaga nti baali tebakisiimye Museveni. Era nga bw'agenda akola tuwulidde ku maloboozi agamusaba okubeera nti awaayo obuyinza mu mirembe. Minisita Norbert Mao yajja n'atukakasa nti obufumbo bwe bagendamu bwe yateekamu DP ne NRM tebakikkaanyaako, newankubadde Museveni yavayo n'amugamba nti ebiki byoyogerako nze sikyogerangako, ekyokuwaayo obuyinza mu mirembe tebyalimu. Era teyajja na bukakafu kulaga nti bannange biibino twasayininga wano na wano. Naye Otafiire nga minisita owa internal affairs abadde nga ajja akola statements ez'amaanyi, era nga zino zikwata ku Museveni n'ekibiina kye kya NRM wamu ne gavumenti, nga abantu balaba nti oba oli awo statements zaakola ziyinza okuba nga teziwulikika bulungi mu matu gaabo abaawamba eggwanga lino weeks ntono nnyo eziyise. Otafiire amanyikiddwa ennyo mu kubeera nti teyeerya ntama, yajja n'akakasa nga akubiriza abavubuka okubeera nga bazuukuka baveeyo babanje embalirira, accountability ku buli kimu, babanje embalirira eby'obugagga by'eggwanga, ssente z'omuwi w'omusolo na buli kimu, ssente ezeeboolebwa wabweru w'eggwanga, byonna babibanja. Era n'agamba nti mu kukola ekyo babeera munnange tebataddeewo lulimi lwa busungu nti oba olulimirira abantu abalala. Oluvannyuma lwa RCC Borola Anderson okubeera nti yasindikibwa e Luzira nga ayise Speaker Anita Among okubeera omuli w'enguzi okubeera corrupt, naye kati bamuwadde bail era ne bamuteekako okukuliza obutabaako kyayogera ku nsonga n'emu. Obukwawulizi bamuwadde naye nga bamuwadde bail. Kakati Otafiire munnange bw'atyo n'alaga nti ali ku sayidi y'abavubuka nti muveeyo mubanje embalirira, mubanje accountability, era mu kukola ekyo muba temwira musango gwe muzizza nga bwe bagezako kibateekako ekya hate speech. Mwogere ekintu muganda wange olwedde General Museveni kyalaze obulungi nti takkaanya nakyo, era yagamba nti abo abavaayo okubeera nga boogera ku nguzi wano bateekebwamu ssente, ba foreigners abagwira abalina ebigendererwa byabwe, era mukuta oba okusonyiwa abo abaasibiddwa olw'okwekalakaasa nga batambula okugenda ku palamenti kwekalakaasa okw'emirembe. Agamba nti balina okusooka okwogera singa ye oba katugeze okonsideringa okubeera nga abaddiramu, balina okusooka okubeera nga bakkiriza bamubuulire abo ababateekamu ssente, era n'akakasa nti kkooti egenda kubeera nga eriviiringa ebyo. Naye ng'abantu beebuuza nti omuntu twakasanga bw'ayagala okulwanyisa enguzi
ate kijja kityo okubeera nti abagezako mukwatizaako kulwanyisa enguzi, ate abakijjanya abakuba abalabira ddala ng'abalabe be, ekitegeeza nti enguzi naye muganda wange balinnya mu kimu, tebasobola kubeera nga beeta kabaani ku ndongo. Ebyo nno munnange bye byange, era nga mbadde nkunnyonnyola ku nsonga eyo ey'okubeera nga bajjawo abantu okubeera nti beerondera pulezidenti, nti kakati ebibiina, abakulembeze b'ebibiina oba ababaka ba paalamenti bwe babeera basalawo nti pulezidenti kati bamaze okubeera nga babalonda bo, kati wali bo batusalirewo pulezidenti yabeera ani. Naawe oba okiraba bulabi nti kabano in action, okukonna konna kukwata bantu bujega. Bannayuganda bino tubibabuulira kiba kitegeeza nti muba mulina okubeera nga mubijjamu amakulu kubanga bikulu nnyo nnyo nnyo. Akuume.